ddala bazze bamuswaba ssaawa zino 5 ne polling station yenondedde abakalonda bali 37 ku balonzi 479 ate nga era olaba bajja balumagamagga. So embeera eno ebaddewo olw'okubanga abantu bali ku bunkenke ebyaliwo okubwa pulezidenti mu mashini bwafa, abantu bakubiddwa, abalala bali mu makomera, abalala babayigga, kwegamba eggwanga nga liri ku bunkenke, abantu babanga bali mu mbeera ey'okusoberwa. Ate n'abalala essuubi ttono nnyo kati mu byokulonda okusinziira mukulu Mawuli yayogera nti ebyokulonda mu Uganda tebigasa, bo be basalawo eni alina okulembera eno tebigasa nnyo. Naye ndi mugumu nti abaana balonze bonna obuwanguzi bwaffe olw'okubanga nyera rekodi bannakampala gye bamanyi obulungi etaliiko kubuusibwa nyina bondi eyo omukwano n'obwesigwa bwenkuumidde bannakampala nembanga nze engabo yaabwe nembeera nga ndi muvumu ensonga ezibakwatako nga sibatiiririra ate nga sibalyamu lukwe, oba babutale oba babodaboda oba batakisi batembeeyi bazimuakeedi bakanaabe bamakanika babaki bonna olutwakombadde waabwe ate nga nwanidde ensonga z'obwenkanya. Enkulaakulana erimu obwenkanya. Mmwanyisizza abafere abaagala okwekomya ebyaffe, abaagala okubba amasomero, obutale, abaagala okubba kino, abaagala okwabula kino ne kino. Bannakampala bakimanyi bye nnwanyi. Nnwaniridde ensonga ya accountability, okulaba nga enguudo zaffe zino zemulaba ezikoleddwako entono, okuba nti ntaddewo amaanyi gange, obusente bwe twewoze mu Africa Development Bank, mu World Bank, mu Bafalansa, mu Bajapan, obusente obwo bubeeko kye bukola okutaasa ku mbeera y'enguudo zaffe wamu n'emyala gyaffe. Era kikyasembyeyo kwe kulwanyisa bano ababba omwala gw'ennakibugo abazimbako akeedi ku buzimbe nga gwaffe busobole okubanga okutaasa amaka. So ebyo byonna bannakampala babimanyi era ndi mugumu nti olwaleero bakusalawo nti Lukwago y'engabo yaabwe yadda mu siteevu. Process y'okulonda ebadde etya? Biki ebikulu by'olabye mu kulonda kwa leero? Kiyinza okuba nga bukyali ku makya era nga kikyali ale okubanya kyekigenda okubeerawo. Tukyamonitalinga ebigenda mu maaso. Of course tuwuliddeyo incidents ezimu ezikyatutawaanya ekigenda mu maaso awo ku polling stations ezimu jabba tigamba ekigenda mu maaso ku Gwanda, ekigenda mu maaso awo ku Ham Stadium awo wonna awo ekifo ekyo tiimu zange zempeerezaayo olutalo olugenda mu maaso situmanyi biddira. Waliwo ne tiimu zetuweereza ku Bati Valley, waliwo ne matatu zetulidde zikamunye ezisomba abalonzi kubanga bagenda babajja ku polling station yemu babatwala ku ndala. Ebyo reports zonna tuzze tuziwulira era tuzimonitalinga tuzirwanyisa. Naye kyekisasinza okulaba olwaleero kwe kuba nti abantu tebajjumbidde kulonda, abantu balubatu. Nze wano wennondedde mukirabye kati ziri ssaawa 5 naye mulabe polling station tewalirayo. Ndowooza olumaze okulonda tewannaddawo na muntu n'akamala eddakiika nga 2 nga nyimiridde wano. Obwedda nningizaako wali ndabe wali yajja okugenda alonde tewannabeerayo okuva lwe namaliriza okulonda azze kuyingirawo kulonda. Ekirala nti ne wennondedde nga baakalonda 37 ku polling station eriko abalonzi 479 ku ssaawa 5 okuggyako nga waliwo ekyenjawulo nnyo ekikyuse wakati w'essaawa 5 ne 10 wetunaakoma okulonda. Sisuubirawo nnyo kinene kigenda kukyuka. Kale bwe ziba ssaawa 5 ssaawa zino ezisoose balonzi 37 kale abanaddako bwe banaabeera nga nkaaga ky'ekikumi ku 479 bwe balondako 10 kijja kuba mirako y'amaanyi. So awo tuyimiridde, eggwanga we liyimiridde. Naye ng'ekireese kino abantu bakoowu, abantu beetamiddwa, abantu basobeddwa. Manyi state of hopelessness. Abantu bagamba kati kyekiddako balonda ku bwa pulezidenti ebyaliwo mwabiraba bu voter kit bu BVVK machines ne butibwa ne bagamba nti bufu naye nga bulamu ne butakola. Emiggo ne gifuuka emiggo, tiyagasi n'afuuka tiyagasi, ebyokulonda ne bikyangibwa biti. Kakati we tutuukidde wano olwaleero ng'abantu oli agamba ye ne bwonoolonda bigenda gasaaki, ne bwonoolonda eri bayinza kwalangirira bye baagala. Sijja balimba nange ndi wano yadde ennonzi naye simanyi nti banaalangirira ebituufu.
n'oba oli awo nga bagamba nti wano polling station siyinza kwewuunya nga bagamba nti ku Summit View abalonzi bonna voter register eweddeyo. Wali awo polling station e Nakasero awo, wali ezo eziri mu magye mu military barracks n'ewalala. So ebyo byebiri mu Kampala, byebiri mu Uganda. Naye n'ekirala nti abantu bali ku bunkenke, abantu babayoola ono bayoola oli. Nze mbadde njja wano nga mpulira mu kunywanyi wange Muwanga Kivumbi y'omu ku babuziddwawo. N'ogamba nti Muwanga Kivumbi ate wakawe battirayo abantu. Tuwulira ennamba eziweranga abantu 10. Ate gwe battira abantu, ate gwe bakutte, ate abatta tebakwatiddwa. Kwegamba byebyo ebitiisizza abantu abamu okujja okulonda ne bagamba bino tebirina ki makulu. Kati awo wetuyimiridde bwe tutyo. Lord Mayor, omulabi wa NBS yandiyagadde okumanya singa obuuma bu biometric nga wano wolondedde singa bubaddewo oba n'ebitundu ebirala ebyokumpi nga bibaddewo akalulu kandibaddeko amazima nabwenkanya kuba bingi byoyogerako ng'eggwanda n'emikisenyi n'ewalala olowooza singa obuuma bwe bukoze wano nga bwe tuli oba Kampala yonna byanditambudde bulungi? Obwo obuuma nabwo bukolebwako bantu naye buyambayambako katono maybe okendeezaako bukendeeza nga bonooteekawo ka kamera ewaka omubbi n'akalaba n'agamba oba bandaba n'atyatyamu naye era tikyemugaana kulumba oba buno alamu bwe tuteekako nagira ku mmotoka naye era bazibba nga lirimu alamu. Kakati buno obuuma bwaliyambyeko kubira nduulu ku babbi naye nga si bwalijjeewo bubbi kuba ino buli systemic buno obubbi buli systemic buli mu kintu munda muli. Kakati eyo embeera gye tuguluba nayo naye olwaleero njagala okwogera kino nti bulijjo tulonda obwa president bwe businga okuleeta abantu. Of course mukimanyi bulungi nti akalulu kakwata ku president kaggwanga lyonna ate stakes ziba waggulu nnyo naye kana akalulu aka local government bulijjo baba wansi era okulonda kuba wansi. Fe wano batugamba tulina miliyoni emu ey'abalonzi. Bulijjo bwe tulonda wakiri emitwalo 3 nga 2 nga mu 2 ku bwa Lord Mayor gironda nenfunako 2 mu gyekyo naye ku mulundi guno simanyi nti n'asatu ganaawera kubanga bwe ndaba ebigenda mu. So tuliraikira okubeera ne voter turnout ekyasinze okubeera entono mu byafaayo by'okulonda. Nze byemmanyi waliwo ebyaliwo nga siriiwo naye nze byembaddemu bye neetabyemu ng'omulonzi ate era nga candidate kano kalaga nti ke kagenda okubeeramu abalonzi okubeera aba wansi ennyo muwendo ogwa wansi ennyo gugenda kukola record. So awe tuyimiridde. Ekirala kiri nti abapolisi bali bagamba tuve mu gazetted area eno nabo mwebali mu gazetted area nabo bagambe basooke bafulume bo kuba abapolisi tebakkirizibwa mu area eno. Kakati ekisemba ekirala nti ekigambo Honorable Norbert Mao kye yayogera mu kijjukire kirina kye kitegeeza nnyo ku by'okulonda by'eggwanga. Yagamba nti enkyukakyuka mu Uganda tezijja kuleetebwa kalulu nti zijja kutwesebwako bo ng'abantu abamatalinga mu ggwanga lino bajja kufunayo ebisenge mbubo we batuula bateese enkyukakyuka zikolebwa zitya. Ye tisemateeka akirambika bulungi mu nnyingo esooka n'essemateeka yonna nti obuyinza buli eri bantu be basalawo ani alina obbakulembera na butya bwe balina okulemberwa. Kakati yalangirira lwatu nti bino twerimba ebyokulonda tebiyinza kukyusa bukulembeze. Ekyo yali ayogera ekiteekebwateekebwa okukolebwa. So embeera eno gye tukolanagana nayo yemu ereese ku bantu okuba nti abalonzi batono. Ekisembayo okuva gy'andi ensonga nyingi zonokoddeyo ezirabika nga eri candidate n'abantu bonna essuubi lye tulina ttono tukeetabamu nga